Emundu bagitudde. Kino kyekifo omuduumizi wa poliisi y'Entawo esangibwa mu division y'e Mukono ku kyalo Ntawo mu kibuga ky'e Mukono ASP Emma Bagenda yakubiddwa amasasi meters nga 10 okuva ku woofiisi ye w'abadde akolera era afiiriddewo Mbulaga ng'abazigwa bamusse tebannaba kutegeerekeka. Okusinziira ku batuuze abatagadde kulaga bwenyi bwabwe, obulumbaganyi buno bwabaddewo ssaawa nga 5 ez'ekiro era boogedde ebyabaddewo. Koppolo gwe yabadde naye ku pikipiki omusirikale we yabadde n'emmundu basalawo bakole ki bagira balawuna. Kati wakati mu kulawuna omusirikale we n'amugamba nti abo be babbi kubanga we ya kodi yabadde nti bambadde ebijaketi biddugala biriko enfuufu. Tono olwabalabye yene omusirikale n'alaba emmundu. Kati bwe yalabye emmundu gamba Ossi bano tubakubirewo. Ossi n'agamba kasooke kambayise mbakiike pikipiki. Babadde babiri ababbi nga bambadde ebintu ebiddugavu naye ng'ate n'abapoliisi ababagoba Ossi ne mukwano gwe babagoba. Kati first bullet that was shot yabadde warning bullet. Ababbi ne bategeera nti kati bano balina emmundu so kibagezaawo okukola kugezaako okusurrenderinga babeerenga abaparkinga. But then omu n'abanga agiparkinga kati Ossi n'alowooza nti no, you know what, they are surrendering. Mu kwagala okubeera nga ab'amagezi ennyo abakujjukujju n'asimbula pikipiki n'etomera eya poliisi yadde kuna plate mpya yali ya Uma negwa bwetu wansi, then omu n'ayoola emmundu kuwa Ossi mwennyini n'amuyoolako emmundu kubanga Ossi mundi yadde agikutte bw'ati mu mukono. Mu kwagala ogira shots were fired. Ossi n'agezaako okudduka ng'ategedde nti bamuwambyeko emmundu ye. Abatuuze abalala abalabyeko bino byonna nga bigenda mu maaso bagamba nti abazigu bakozesezza obukugu obw'amaanyi okusaanyawo Bagenda. Ali mu lukonko twagenze okujja ng'ali awo mu lukonko ng'ali awo wansi. Naye tetwategedde oba yeewaludde weewaluzi oba bamuttidde awo kuba naffe twasoose kuwulya masasi. Nga kutaddemu okutya mu bintu nti basobola okukuba ate Ossi ate kakati bano abantu baffe awulidde abayinza okubeera nga balabika muko nga balinamu nko kasente oba abalina embeera endala kubanga kitegeeza nti ekyalo kirina ebintu ebiyinza okubeera nga bikibulako. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti Ossi Bagenda abadde musirikale wa njawulo ng'abadde agezaako kumala obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. So security w'ekyalo njagala okugamba nti olunaku olwaleero ku kyalo ky'Entawo yo tetukyalina security, ono abadde agezezzaako okubanga tuteekamu security avuddewo. Obubbi bweyongedde nnyo era mwezi nga gumwe emabega Ossi oyo bakubye amasasi yateeka drone yali ejja abba abantu amasimu ne ssente mu nkuba bambi Ossi ono n'ajja era invent yasingira ddala otulaga nti Ossi gwe batuwa alizirye nti w'amaanyi nnyo. Ekyalo kino eky'Entawo kiriko abanene bangi abaazimbako amaka gaabwe nga muno mwe muli n'omubaka w'ekibuga Mukono Betty Namboze Bakireke era basabye poliisi enoonyereze ezuula abatuufu abasse omusirikale ono. Kituva nno tukubiriza poliisi ekole okubuuliriza nga kwamangu ate nga kugendera ddala kuki kugumba. Wano omuwagizi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma annyonnyodde nti abasirikale baabwe abattiddwa baabadde balina bakondo be balondoola okubasuuza omunyago kyokka ne babakyukira ne babakuba amasasi. Bakwase piki yaabwe ne bagenda okugezaako okutaayiza bano ababbi, so ne basisinkana n'ababbi bano, ababbi ne babakuba amasasi, omu n'afuna ebisago oyo police constable, then ASP Bagenda Emmanuel ye amasasi ge bamukubye gamujje mu budde. Lusoke era akakasiza nti okunoonyereza ku ttemu lino kutandise mbagirawo era abanaakwatibwa kaakubajjuutuka. Omwezi guno abazigu era abatannaba kukwatibwa baazingako disitulikiti y'e Mukono ne banyagulula ebitundu bya disitulikiti eno ey'e Mukono eby'enjawulo okuviira ddala ku mwalo gw'e Katosi okutuuka mu kibuga ky'e Mukono ne batemula n'omusuubuzi omututumufu mu kitundu ekyo. Benedicto Mulondo ne Ronald Kalumba, BBS Terefayina, Gambuuze.